embeera yasobola okubatenga etambula mwabitegeera Kemi Sera n'ajaluna yasobola okubatenga ayingira ku production ng'azze kubatenga ayimba wabula embeera endala nesobola okubatenga eyingirawo ekitone kye ne kiba nga kiringa kye bataddeko ettaka paka akadde kano embeera nga sobola okubatenga etambula olunaku lwajjo waliwo vidiyo yasobola okubatenga etambula ku social media ez'enjawulo nga balaga nti mwana muwala ono ayinza okuba zaavuddeko ng'akadde kano yeetaaga kugendako mu Rehab mu mbeera yasobola okubatenga etambula munywanyi we omuyimbi gwe bayita Henry Mwanje yasobola okukwata yakuteeka vidiyo n'akateeka ku social media era ng'agamba nti ka vidiyo kano kakoze kyamaanyi nnyo okubatenga kayamba omukyala Kemi Sera n'asobola okubatenga afunye ku bayambi ab'enjawulo okubatenga mutegeeza nti bagenda mukwatako ku kintu kya music kye tugenda okubatenga twogerako. Henry Mwanje ayongerako n'ategeeza nti omukyala ono agamba nti si biyagayaga si walagi wabula nga bwewuddisa ono omukulu Henry Mwanje byayogera nti si njaga nenga go hajaluna ategeeza nti akawalagi n'embeera endala omukyala ono era nga kigamba n'abamu gesobola okubatenga afunako nti omukyala ono mu kulya akakoola ate ng'awomerwa nnyo ak'ekasenge ebyeruka mbutabirya omukyala ono gwe bayita Kemi Sera mu mbeera nga asobola okubatenga etambula ka vidiyo aka kasobola okubateeka atambula ku social media waliwo omukulu gwe bayita bamwita Kashadi Banka okuva South Africa omukulu oyo yagambye nti agenda kubatenga amusasulira akadde kamu n'emitwalo 5 zibadde gimubanjibwa eyo mu nnyumba gy'abadde asulamu era ng'agenda kubatenga mpangisiza saidi ze munyonyo mu apartment kigenda kubatenga tukyogerako owulire Kemi Sera music waakyaliwo oba avuddewo ajaluna nze ndowooza wagenda okubatenga kukomya music olw'embeera gye ngenda okubatenga nkuwa ku Kemi Sera akadde kano gwe bagamba oba radio zonna TV zonna media platforms zonna esinga nga bamuyayanira olw'embeera nti akadde kano bamwetaaga mwawuli ebya Shuwadio na Abudumulasi akadde kano aliwo Abudumulasi omukyala gwe bayita Kemi Sera omukulu gwe bayita Katasha de Banka yasobola okubatenga yamusuubiza okumukolera promotion ez'enjawulo international olaba badde mu cream nga takuba na mikolo agambye nti agenda muteeka ku international level amugwewo social media weto ez'enjawulo YouTube wetogenda Kemi Sera abaddeko ne vidiyo emu yokka ng'ali mu cream omukulu nategeezezza nti yamuwadde ne manager omukulu bayita Ray Superstar akolera ku bloginga ku Facebook agenda ku managinga naye nga manager mu music yeetaaga kyebisinza okubatenga bita music wa Uganda kwe kuteekamu wa Seruganda mu music n'ogamba nti ate nyina munywanyi wange ali eyo ali Sembabule embeera tutambula bulungi nnyo ente tezikyagira ate mulese Masaka asobola okubatenga nnyambako mu by'omuziki byebisobodde okubatenga bita music omukyala Kemi Sera akadde kano yafunye manager gwe bayita Ray Superstar tugambe nti Ray Superstar ayinza okumanaginga Kemi Sera talenti ye badde esobodde okubatenga egwa ayingidde ekisaawe ky'abakulu nga Rema Namakola Winnie Nwaji abayimbi ab'enjawulo nga Vala Nakitende abasobodde okubatenga bakikubakuba mu mbeera eyo Kemi Sera ayinza obavuganya wadde ng'olina ssente omukulu gwe bayita Sipapa olaba nga ne ssente azisuulasuula Serena Bata yali amulemeredde era ekyamulemesaayo ng'agamba nti yali amukuba akate kano Ray Superstar oyinza okumanaginga omukyala gwe bayita Kemi Sera zendooza Kemi Sera akadde kano yali badde anyumira mu vidiyo nga bw'alabika obulungi yali badde alabikira mu vidiyo ajaluna yali yakimulagako nti mu kasaale vidiyo y'akasaale nga gyamuteekamu yali asobola okubatenga akitambuza naye ndooza tekiraba ajaluna yamutegeeza osobola kubatenga oba mu vidiyo zokka teyakitegeera olw'okuba nti omwenge gusobodde okubatenga gubawukanyiza n'ajaluna ayogedde bingi nnyo ajaluna afulumizza akayimba kategeezezza nti tonswaza naye bw'obanga oli muyimbi obeera ofunye management obeera ofunye manager omukyala Kemi Sera ali mu kwewaana wa WhatsApp group gye yataddemu n'ategeeza nti kigenda kubatenga kitambula bw'emikolo gyonna kalantini bagiteera agenda kubatenga akikuma Kemi Sera tugeze nga bategese ekivulu nga Kemi Sera tazze bayinza okwokya emizindaalo abeebuyaga muyinza ojjokya nga Kemi Sera tazze manager kikyakola w'obanga oli mu management tugeze ng'oli muyimbi management ekola ebintu bingi nnyo gamba nti oyinza okubeera manager amala ebintu bingi nnyo naye nga manager olina okubatenga oyawulamu ku mirimu gyogenda okubatenga otambuza talenti esobola okubatenga efuluma tugeze nti oyinza okuba ne general manager ogwo buli mulimo gwonna omuyimbi gwe gulina okubatenga gutambulirako n'amanya nti ono akoze atya tulina okubaako ne welfare yategeeza nti omuyimbi waffe Kemi Sera atambulidde mu motoka ki ayambadde biki
babawunsa bali bameka abagenda okubata bamuyambako agenda mu studio agenda mu gym oyo wa welfare tulina okubaako ne PR si buli muyimbi alina kuba ku social media n'avuma buli omu n'akuba buli omu olina okubeera n'akuyamba ku social media ez'enjawulo olina okuba ne promotion tugeze oluyimba olugjeyo wa Digibawa ani agenda odutambuza ku radio muba oluteeke ku Zai Plaza olutambuze wawawa ayina kuba promotion manager ate nga booking manager ono emirimu gyonna gwe gitambulirako yayingiza ne ssente omuyimbi booking manager yabeera omukulu amanya nti olunaku olw'enkya tugenda kuyimba kasensero n'ategeezako manager nti enkya tugenda kasensero ku muyinza gye tugenda okuba ate nga tukikubira booking manager emirimu gyonna yayingiza ssente z'omuyimbi kati kitwebuuza Kemi Sera omukulu Katasha yamutegeeza agenda muwa apartment omupangisiza tagenda mugulira agenda mupangisiza bwe bana bafunye obutakkaanya era taakomewo yagambye nti agenda muwa ne Halia agamba nti yamuwadde manager ne bw'obanga oli muyimbi olina okuba ate ng'oteekamu tugeze nga tugenze mu makungula omukyala Kemi Sera ebivulu bye babalirako nti omuyimbi obadde okola kale tugambe nti emikole wajaluno obadde oyimba emikole emeka ebivulu obadde ofuna bimeka ekyo kibuuzo olowooza Kemi Sera bagenda omumanaginga mikwano gye oba malindirizi giyinza okuba kizibu Kemi Sera mukaaga etetwano kuba oyita otubulire olowooza management gye yafunye eyinza okuba ate ng'emuyambako omukulu yategeeza akadde kadali South Africa agenda kuba ate nga mumanaginga mpola mpola era yafunye manager se management music yetaaga management n'oyawuzaamu emirimu nti onaakoze guno obanga oli muyimbi ng'olina manager ebyo owulidde nti aluuna ate buli muyimbi ajjayo ejjuli mulungi otikawa bonna ebisobodde okuba ate nga bisasulwa ebibiina okuba ate nga byawukana kubigattamu mukwano kati bano abazze ate bo bagenda kukola batya Kemi Sera abeeka kuutomu abamuzaala mutubulire 0756 alo abanike sebo kuweza omusazi maniki bulagwereka ndabanga omutana kubasudde sebo abanike wale okutuweereza kale sebo sera ketonde kamulonda kabira kakati Kemi Sera oyo kisinza omutabukaku ajaluna badali nengeri gyamwanikamu ajaluna badde agezako muwanika ate nga walukaga bwadde eri nti ate omwana ate producer byonna ne bitambula bwe bityo awo abawala abatasobodde okuba tebayingira music ekyo nkuwa obubaka obanga oli muyimbi ofunye manager akulimbalimba ekitone kyo kiyinza okuba ate nga kikomaawo kuba talenti yo tegwa naye ayinza okuba manager wakuwagaddeko bweru bona ddugala embeera enaatambula atya music yasigalawo abakyala bakyakikubira ddala Afrigo band oyinza ogira bakadde kano ezimu ku band zoyinza okuba ate ng'ogamba nti yewe ekitiibwa management yesinga okuba ate nga zikitambuza Afrigo band togiyisaamu maaso oba ogipangisizza bagamba nti ssaawa 12 tutandika tukoma ssaawa 5 ebakoma omuyimbi edikeza omu ku balina management ez'enjawulo Bebe Cool Juliana Kanyomozi awo management zezimu kuzisinga kati obanga oli muyimbi ng'ogamba ofunye management egenda kukola kyanjawulo ki Afrigo band ko yino kulabira ofunye mikwano gyo ofunye baseruganda oyinza okuba ofunyemu mwana wa senga wali ku kyalo bagamba nti abankoko jangu omutaso mu omulimo ngajja managinga nyimba nti ate booking manager Sebu abanike Sebu Vincent Kabume kyotera wano ndabira ddala nga agenda okugwira ddala agenda kugwa abawagize bagambye ensonga ezo